Kkooti eno yasembayo kutuula abavunaanibwa tebalabikako olw'ekitongole ky'amakomera obutabaleeta mu kkooti nti olw'okuba gavumenti yali eri mu kubala abakozi baayo. Kinyamiza okuba nti ba whistleblowers abavayo ne boogera ku bubbi bw'amabaati g'abanaku e Kalamojja babasibye emyezi 3 naye ng'abaagabba baabatadda. Olwaleero abavunaanibwa 8 bakomezeddwa mu kkooti ya Buganda Road okuwulira okusaba kw'okwemirirwa kwabwe, era kkooti ebadde ekubyeko bugule nga ne wabweru abantu bakwatiridde. Kkooti nga tennatuula wabaddewo akafubo mu kasenge k'omulamuzi wakati wa bannamateeka ku njuyi zombi akatakkiriziddwamu bannamawulire, era oluvuddeyo kkooti n'etuula. Wano omuwabi wa gavumenti Ivan Kyazze ategeezezza kkooti nti oluddayo lwetegefu okutandika okuwulira omusango guno, era alina abajulizi 6 nga bonna basirikale ba poliisi omuli ne Flavia Musimenti agambibwa okukubibwa abavunaanibwa. Kyokka munnamateeka w'abawaabirwa Shamim Malende awakanyiza okusaba kw'omuwabi wa gavumenti, bw'atyo n'ategeeza kkooti nti oludda oluwaabi terwabawa ku bujulizi lwe beesigamyeko mu musango guno nga kkooti bwe yalagira, nti era n'olunaku olwaleero lubadde lwa kuwulira kusaba kwa kweyimirira. Your Worship, when we appeared in the office of the State Attorney on 31st May, we were informed that the police file has been withheld at CPS for further inquiries. Wano omulamuzi wa kkooti Asumani Muhumuza akkiriza okusaba kwa Malende era n'abawa obudde okuteekateeka empapula z'abeeyimirirwa abavunaanwa. Your Worship, we have forwarded all the documents for all the 8 accused persons. Surety number 1 for A1 is Nabitalo Nakuja Juliet. Omuwabi wa gavumenti agezezzaako okuwakanya okusaba kwa bano ng'agamba nti omuvunaano ow'okutaano n'ow'omukaaga empapula z'abagenda okubeeyimirira zaawukana kyokka nga ziva ku LCM. Wano bannamateeka b'abavunaanibwa bamujjukiza nti omu ku beeyimiridde abasibe ssentebe ku kyalo kyava nga kale tasobola kwewandiikira bbaluwa emusindika mu kkooti kweyimirira muntu. Inform this court whether there is any likelihood by the accused person to interfere with any witnesses. And Your Worship, those are all vital factors that prosecution should have raised if he indeed did not want the accused persons to be granted bail by this court. Omulamuzi wa kkooti Asumani Muhumuza nga yeesigama ku ky'omuwabi wa gavumenti okulemerera okukakasa kkooti nti ebiwandiiko by'abazze okweyimirira abasibe si bituufu, n'okulemerera okukakasa kkooti nti oba abavunaanibwa banaabula nga baweereddwa Kakalu akkiriza abeeyimiridde abavunaanibwa baleeteddwa, era bw'atyo n'ayimbula abasibe bano ku Kakalu ka Mitwalo 2 buli omu nga zaabuliwo, ate ababeeyimiridde 16 buli omu obukadde 2 ezitabadde zaabuliwo. All the evidence in their possession, the defense teams, within 7 working days will effect from today. Omuwabi wa gavumenti yagaana okutugabira empapula oba okusavinga ku mpapula ezigenda okukozesebwa okuleeta abajulizi bano babadde baleese olwaleero. Byonna byabadde ateeseewo nkayana ku bbaluwa ezo, olulungu tukiyita foomu si substance, tekyekoona ku nsonga enkusifu kati ekisigalidde ye muwabi wa gavumenti Ivan Kyazze okuwa bannamateeka b'abavunaanibwa empapula eziraga obujulizi bwe yeesigamyeko mu musango guno ng'omulamuzi wa kkooti eno bw'amulagidde, olwo omusango gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Sulaiman Sebuggwawo, BBS Telefina, Gambuuze.